jjukira enjaga nze abalala simanyi naye ate nga ndoza kiti mubeegaana olumu. Enjaga eyo gy'olaba bw'omala otandika ogikozesa n'omala ofuuka addicted, obeera tokyaginywa nti onyumirwa, obeera oginywa lwa bulumi. Regrets nga wejjusa ensobi zeekukozesezza zonna abantu bomaze okuofendinga bonyiizizza, famire yo gy'okubya enkokola, ebintu by'otunze, ebintu by'obbye okunywa okugikkusa etakkuta jjukira kuba oginywa n'ekuggwako ng'eyagala endala, so olina kubeerawo ng'oli muddu waayo. Anti ekyeŋŋambi ezo bayita cold turkeys oba withdrawal symptoms. Omala okuginywa emirundi egisooka esatu ekuwandamu obusagwa. Bwe kuwandamu obusagwa n'obanga kakati okubeera nnomo ogyetaaga, otherwise bweggwamu mu mubiri ng'olwala. Ne batandika okankana ezo baziyita withdrawal symptoms. N'okankana n'obeera nga otuuyana naye ng'empewo ekufuuwa nnyo naye ng'otuuyana amazzi gakuyitamu wenna, ennyindo nga ziyiika eminyira, amaaso nga gakaaba bukaabi, olubuto ng'oddukana naye tolina appetite wadde so tolina ky'oddukana, olubuto lukuluma nnyo, enjala ekuluma naye toyagala kulya kintu tosobola kulya kintu kyonna, ultimately muscles zonna ne zikolapsinga n'oba nga toyinza dde okuyimirira nga ne ku ttaka weekulula bwekuluziwo oti okuggyako ng'ogifunye ate olugifuna n'onywako gundi bbiri ng'oterererawo. Kakati omuntu aginywedde n'afuna obwo obulwadde atandika okweraliikirira ekigenda omutuukako singa tagifuna, kubanga buli sekendi eyitawo you deteriorate, olumi bweyongera n'otuuka ku point kati nga tokyayinza nakwekulula tuuka weeri, ng'oluusi ne kati ofunye sente tokyalina bw'otuuka weeri ate nga oba togifunye bweyongeza. Abamu bafa era rehab ezimu bw'ogenda ng'obadde okozesa tebakuggyako lumu. Bw'oba obadde onywa pack 2 nga batandika okuwa pack emu buli lunaku for the next 1 month, after 1 month nga bagikendeza nga bakuwa half, after 2 months nga bakendeza nga bakuwa quarter, after 4 months nga bakuggyako kati ng'omubiri gumanyidde. Others bakuggyako obujja osobola okutuuka omutima ne gwabika bwabisi oba organ ne collapsinga. Olw'ensonga omubiri guba kati guli dependent ku ekyo kubanga bikukwatako munda, kiringa chemistry, bikwata mu chemistry w'omubiri totally, nti omusajja omu akwata certain components nagamba kano nzisamu bwe kati nakola poison, kati ate nakola kano nakola antidote ewonya poison eyo. Yes. Kakati n'omubiri gulina that ability okutonda ebintu mu ggwe, nti omuntu bw'onyiiga obusungu n'onyiiga n'oba angry waliwo certain hormone ezaalibwa mu mubiri gwo, even when you're happy, era bw'osanyuka era waliwo hormone ezaalibwa munda mu ggwe. Omubiri gulina obusobozi obukola ekyo ekintu. Kati woba okozesa ebiragalalagala biba birina kye bimixinga munda mu ggwe. Era nze we nagendera mu rehab, liva yange yali emaze okulootinga halfway, era nga singa nasigala nkyakozesa for say another few months, liva yali egenda collapsinga eggwewo, ekolapsinga engwewo gulyawo nfe bakebe bagambe liva ya collapsinze. Singa muntu amudwalo nga bukyali ne bajja supplement nga parive ekirungi kyayo eddamu neekula kasita olekerawo regeneratinga mpulira naye ng'ebeera eggwerera okusooka bw'obeera okozesa byoba okozesa. So kakati omuntu aba akozesa oyo gw'olaba era ye campaign gye mbaddeko bukyanga nva nfuluma rehab. That's why natandika Another Chance Foundation to sensitize abantu basooka bategeere addiction for a disease that it is. Kubanga omuntu aba agina aba yeetaaga okumuyambako, bw'atayambibwako aba agenda kufa.